Alright. Ne bagamba High Praise Films Uganda ebakutuusaako. Tukyatandika kafirimu kaffe katono nnyo. Twatandika ne mwana mulenzi ng'adduka emisinde. Ne bagamba A Film by Misanya David. Mutaka adduka. Ne bagamba mu firimu eno ogenda sangamu Nakavu Miriam. Tukyali ku ntandikwa ya kafirimu kaffe. Mutabazi Ronald naye ogenda musanga mu kano. Ate ono mujjukire mu kafirimu ke bayita That Deals and the End of Days kali ku coming soon. Ne bagamba Pastor Arali Deo naye ogenda musanga mu kano akatandise. Directed by Mutabazi Ronald Misanya David. Ne bagamba Transport by Mwalami Boni. Kafirimu bakayise COVID-19 stress. Tugenda kuba tutegeera kikategeeza. Ebiseera bye mubijjukira omwaka ogwedde 2020 ensi yonna bwe yalumbirwa ekirwadde. Ketutandika ne mwana n'omusajja ne mukyala we nga baga twetaaga opulaningira ssente ezo. Yes, my friend. Tuba tuli awo omwami gwe tulabye ng'adduka Mutabazi Ronald ng'atuuse yagamba nsonyiwa kye kyatuukawo luli naye neetaaga obuyambi bwo. Kiki ekyatuukawo? Yagamba mukazi wange afa, tugenda kuba tukeetegereza bulungi, tugenda keekaanya. Bagamba ennaku 3 nga bino byonna tebinaba kubaawo. Tuba tukatandise mu butongole. Twatandika ne Mutaka Askari abadde yeebaseemu nga bw'omanya emirimu gino gikooya. Waliwo yakonkona ku geeti najja agulewo musajja wattu n'agenda agulewo geeti. Tukyali ku ntandikwa yaako. Yayingira mu nnyumba. Yamugamba mwami Sama yansanyusa okulaba. Ono olwawula yabuuza Hani. Ani oyo ayingidde? Yamugamba nti ono saamanya mukwano gwange. Nti kansuubira yambadde masiki. Ye yasanitayizinze. Oba engalo ze yazinaabye. Ono yamugamba bebi tofaayo, buli kimu kirungi. Yagamba mukwano gwe tofaayo ku ebyo. Namugamba nti omanye embeera eno gye tulimu. Taking precautions zonna. Ebiseera bya COVID mubijjukira. N'essaawa endala bagamba okunaaba, okusanitayizinga, okwambala masiki, social distance n'ebirala. Ono yamubuuza ewaka bali batya, abaana bali batya, omukyala ali waka ali atya. Namugamba ntunuulira endabika yange yonna esobola okuwa ekyokuddamu. Yamugamba mazima ddala siri musanyufu n'akatono. Onamugamba nkimanyi. Mugamba nti n'okujja wano nkubuulira ki? Nziruse ku famire yange. Kyewuunyisa. Yamugamba tufe enjala. Tetulina kakulya. Ono yayita Hani. Ndeeterayo ekyokunywa. Kono nzija. Ebiseera ebimu bijjukira. COVID-19 we twagenda mu lockdown. Emyezi gyali oba 6 oba 7. Simanyi. Kati ono yamugamba nti COVID-19 yaleese bino byonna. Singa tebadde COVID usanga sandibadde wenti. Ono munene amugamba nti manyi kikyoyitamu. COVID-19 tekoseza gwe weka. Naye buli muntu. Musajja wate agamba nze ebinkoseza nnyo okusinga buli muntu mulala yenna. Tukyali ku ntandikwa nkugambye. Kafirimu kano bakayita COVID-19 stress. Ono yamugamba nti abantu bangi bali basevinze ssente. Bazirya ne zigwawo. Twagenda mu lockdown emyezi 6, teri masomero, teri kintu kya, teri business egenda maaso, ffenna twakosebwa. Ono yamugamba we bali kwetaaga kyayi. N'omugenyi muleetereyo akakopo. Omukyala yamugamba nti owaaye Hani abantu bakyakyala mu nnaku zino. Kono naawe ebeera n'empisa. Tukyali ku ntandikwa nkugambye. Yamugamba mukwano teri sukaali. Sukaali asigaddewo abaana bange. Tonnyumiza byabagenyi bo. Tukyali ku ntandikwa. Onemugambe gonaguze kilo 2. Ono sekyo sikimanyiiko nze. Nti nze kugambye sukaali asigaddemu wa abaana bange.
abagenyi bo beeyiye. Embeera eno bannange yali nzibu, naye ate kirabika omukazi ono just mukodo bukodo n'engeri gy'atunulamu ekulaga. Bambi musajja wattu yamugamba tofaayo, nywa akacaayi kano ke badde bampadde. Onamugamba tekirina buzibu, nedda nzikuse. Kono nedda nywa. Yamugamba nti maze ennaku 2 nga sinywa, maze ennaku 2 nga sirya kintu kyonna, era mbadde nfa. Ono yeewuunya ennaku 2 kati laba ebyembi. Kacaayi ke baali bamuwadde atolooza tekayiise. Musajja wattu yamugamba nti caayi ono tabadde wange. Bw'atyo omukyala yajja bambi abasiimuuleko ku mmeeza. Ono yamugamba nti mbadde ekibadde kindeese, mbadde nze funa buyambi. Mune yamubaza obuyambi oyagala bwa mmere. Yamugamba ensonga enkulu eri nti senga osobola okunfunira ssente. Omukyala bwe yawulira ssente yavaawo. Ono yagamba nti bwe nfuna ssente abantu beewange basobole okubeerawo. Ono yagamba nti kaakati omanyi kye tugenda okola, kansooke njogere ne mukyala wange, bw'anaaba alina ku ssente tujja kuwa, mpaamu eddakiika 2 zokka. Mukulu yasituka agende. Saamanya yasigala wano ng'akirowoozaako, naye ddala yejjukira omukyala amugamba nti lwaki togenda wa Davis n'omunyonyolako ku nsonga zo, osanga ajja asobola otuyamba kuba Davis mukwano gwo. Omwami yagamba naye wama kyogedde kituufu Davis mukwano gwange, kitegeeza basoose nabyogeramu nga bakyali waka. Naye ate bw'ajjukira n'ajjukira omukyala wabaganye okumuwa kacaayi, mazima ddala n'asobola okumuwa ssente. Ng'ate tulaba wano wabadde ayogera ku bya ssente omukyala ng'asiimuula. Alabika omukyala embeera yabadde tajjagadde. Munnaaye omukulu yakomawo ng'ava kugenda mukyala we. Yamubuuza amawulire ekyagaliyo nti omukyala agambye talina ssente. Ssente entono z'alina za kusiba nviiri enkya. Ate ng'enkyera alina ogula keeki ya $25,000. Jjukira goze n'ekizibu kya $1,000. Ono yamugamba nerabidde kugamba ekya birthday ye, ate okuteeka birthday kyetaagisa ssente nnyingi. Nandikuyambye naye birthday yamugamba naye nkusuubiza bwe tunafuna ssente tugenda kuweereza. Musajja oyo yeegayira n'agamba mukwano gwange funirayo $1,000 nyamba. Yamugamba Saamanya amazima nga manyi tubadde ba mikwano, naye nga bwe nkugambye twala ekigambo kyange bwe tunaafuna ssente tugenda kukuweereza. Embeera nzibu nnyo. Embeera zino zituukawo bambi mu bantu, n'oba ne mukwano gwo ng'omusuubira okuyamba naye ate ng'ebintu byakunyumiza. Embwa yange tenalina kyakulya, nandikuyambye naye embwa yange endwadde. Abanga ageraageranya nti gwe n'embwa mwenkana. Musajja wattu yakomawo ng'awotose. Omukyala ali wano Buviiri. Musajja wattu ayayuuya. Kono ng'olayika okooye nti sanyuka tofaayo. Otambudde nnyo. Omukazi bambi yadde embeera mbi naye musanyufu, akamwenyumwenyu ku maaso kwe kali. Yamugamba nti nkuggyemu ekooti kono sweetheart, embeera nzibu. Omukyala yagamba kiki? Omwami nti ebintu bikalubye, teri buyambi eyo. Omukyala yagamba ndowooza tubasanzeeyo bagenzi safaari kiki? Omwami yamugamba ngezaako buli kimu naye sifunye buyambi bwonna. Omukyala amubuuza lwaki ogamba otya teri buyambi? Omusajja agamba nti Davis munyonyodde buli kimu naye teri kyenfunyeeyo, simanyi kye tugenda kuzaako. Yamukyala mugamba naye kakasa Davis naye ne bw'aba takola baakola entegeka tasobola kulemererwa tufunirayo kyatufuniddeyo. Wakiri ali ntute neekola nga house girl mu maka ge nti Davis agambye talina kyonna kyayinza tuyambamu. Mugamba naye ansuubiza
I promise so. Akusuubiza ddi tugenda kubonaabona mpaka ddi. He told me that yamugamba nti ansuubiza n'aŋŋamba agenda kunkubirako mukyala ekya he never gave me nti aa only tampadde lunaku that yaŋŋambye bugambi nti agenda kunkubira. Okay, don't worry, dear. Ng'omukyala ow'amaanyi yamuzaamu amaanyi n'amugamba mwami tufaayo tujja funa obuyambi. something. Yamubuuza musajja nti naye kakati tulinayo kyakulya ffe gwe naleseewo yaweddewo. Mukyala ajjukira The kids said, abaana bamuguddeko ne bamulya. Musajja wattu yakkakana ng'aweddemu amaanyi n'adda ku simu. Abakyali awo obwana ne bujja bwalidde ffenna yena ne bumalawo bajja nti enjala etuluma taata tuweeyo ebitaano tugende tugule ekyokulya ffe. Ne babuuza mulowooza nnabadde ngenze kolako ffe ye nti nedda batabanisa agenze kola badde na bye ngenze okola naye byagaanye. Mubuuza oluganda ne muzannya munve mu maaso. The big jackfruit I left. Musajja nfaako waya ne ffenna gwe nalese wano mwamulidde mumalawo mwamumazeewo n'asituka. Bambi omukyala yasigala ayogera n'abaana mugume daddi talina ssente. Taata mu busungu obungi yajja ne jambiya genda kola ki? You mean you eat all the jackfruit? Yabagamba kimutegeeza ffenna yenna gwe nalesewo mwamulidde mumalawo. Bannange embeera eno etuuka ku bantu. Embeera eno etuuka ku bantu. COVID-19 oluvannyuma lw'akaseera mutaka yali awo mukyala we najja nga musanyufu. Yatandika kwetooloola nga musanyufu. guess what? Ono kiki ekituuseewo? First smile. Omukyala yagamba mwami nti kati smilinga ggwe What? va mu nnaku tuvudde mu bwavu. Mood. Ebyo ebiseera bya covid, ebyo ebya lockdown, ebyokukaaba. Welcome. Bambi musajja wattu yagezaako kwenyiriza yadde embeera yali mbi ayambadde kasaati akalungi. The deposit Embeera mbi. account. Omukyala yamugamba nti ntegeezeddwa nfunye ka message nga ssente banteddeko ku account. Omukyala yali akola naye ne bamuyimiriza. You mean you are going to? Omwami yamugamba kyogala tugenda kulya emmere ennungi. Some good food. Nti tugenda kulya amatooke n'ennyama n'ebirala. We need to plan. N'omwami nti twetaaga opulaningira ssente zo. Wano we twatandikira ejjukira. Situation has been. Namugamba jjukira embeera bw'ebadde. Someone. Wano Davis wajjidde. How are you? We twatandikidde ngadduka. What is it? Yamugamba nsonyiwa ku kikyatuukawo luli. But I need you. Neetaaga obuyambi bwo. Man, I Musajja wattu yaggwamu amaanyi n'akutama neyeesigama akatebe. Ng'embeera laba omuntu gwe yagenda amuyambe. N'agaana omuyamba. She said she has no money. N'amugamba ye talina ssente wabula ssente zibalina za mukyala y'okusiba nviiri n'ebirala. Ate omuntu addukidde wange muyambe. She has to buy Kyokka laba bw'ajja ng'obusente twakabufuna. 250,000. Samu yali musajja mulokole nnyo omukkiriza. She's called N'agamba Martina mulwadde. Martina ye mukyala wa Davis mulwadde ali bubi nnyo. someone. If you have someone in Omukyala yagamba tuyambe omusajja ono. the hospital, I will find. Mukyala waafa. poor man. Davis yeegayira tumuyambe tumunyambe ngenda kuza ssente zino. Nejjukira ye bamusabye okuyambibwa n'agaana. Bamusabye abayambe n'omutwalo emabegaawo n'agaana. Bambi mukyala wattu In this one. Miracle ne bbaawe saamanya bakwata ssente ne bazimuwa. Ne bakubuuza nti singa obadde saamanya ne mukyala we Miracle nga wagenda eri gundi bakuyambe n'atakuyamba wandikoze otya? Ne bagamba nti firimu eno okumanya ebisinga osobola kubeera ku nnamba eyo era y'enkomerero yaayo. Mwebale kulaba. Badde bayita COVID-19 stress.